Tukanaliza kia celebrity jazz jebale joto sake ngalo osibyo tya osisete munji wange anakala yetukuletedde amawulire mangi nga etugenda kusokerako ewa Becky banange Ssekajja n'ebintu si birungi biyingiddemu abanene bamunoonya omukyala agenze ne yeekubira enduulu nti omusajja tawa baana buyambi ate yamuzaalamu ng'akyali mwana muto nga myaka 16 bamunoonya ku Gwa Defilement. Bino tugenda bikulaga mu maaso biwanvu nno. Levixone avuddeyo ku by'omukyala n'omwana akoye okusirika byonna ogenda biraba mu maaso awo. Ate olutalo lwa Fullfigure ne Catherine kusaasira lugendera ddala mu maaso. Kadaga tumulina Spice Dana ku nsonga za sheebah naye mu maaso awo wali n'ebirala bingi nnyo. Naye nga tugenda tutandikirako ewa mukyala Ssekajja omukulu n'ensonga ezigenda mu maaso. Leero tugenda kwogera nzize kwogera ku nsonga za bawa Becky. Omukyala aleese ensonga ze njagala mazibabuulire nziwulirize then nsalewo nga minisita. Kizibu ki ekikuleese nyawo? Omusajja takola ki? Talabirira baana. Alina abaana ameka? 2. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 19. 19? Yakuzaalamu ng'olina emyaka emeka? 16. 16? Kati alina kukwatibwa defilement. Waba yakuzaalamu ng'olina emyaka 16 ng'olina 19 ng'omulinamu abaana 2. Olina birth certificate yo? Bakuzaalira ozirina? Nina kubuza mami wange. Kati we bamukwate defilement yakudefiringa, wamala okudefiringa ate tayagala kulabirira baana be. So njagala ngenda kuyita oyo omwami oyo bawa Becky muwadde just sawa 12 okuva lwaleero paka enkya ku sawa 2. Waba tazze wano mukomewo naye mukomewo wano. Waba tazze tumuguleko omusango gwa defilement. Basi era genda mugulewo omusango kati kampita omusirikale ajje bampitire nyabo mpita omukyalo oyo omusirikale ajje bagulewo omusango gwa defilement because kuba kujoga. Kati gw'omwana omuto n'akuzaalamu mama we yabimanyako lwaki mwawo abanga ng'agenda kuzaalamu. Kati njagala birth certificate yo enkyawo oboja jangu nayo awulidde. Kati oyo talina na magezi ozadde mu mwana taneetuuka ate omaze omuzaalamu oddusa ogenze n'omuyimbi. So n'omuyimbi naye akimanyi naye bagenda muzaalamu bajja abasula ababe. Kati oyo Becky abeera mwanyinaze nja kwogera naye nja mugamba oyo gwafunye agenda kwokya amala okwokya akufatalizinge amala okufatalizinga akuteekemu ensigo ezimere azikulekewo. Okay? Olina abaana ba myaka emeka? First born alina emyaka 3. Emyaka 3 wamuzaala ng'olina emyaka 16? Ate second born? Alina omwaka gumu. Owamuwa? Semuto. Semuto wane Luweero? Kabe oli muna Luweero tujja kulwanira. Tugenda kulwanira. Awulidde? Yes. So kati ngenda kukwasa ofiisa waffe akola ku nsonga z'abaana. Madam, you come. Irene. Now, Madam Irene. No, you can hear me in a press conference. Now, what you are going to do, this young lady, she's 19 years old. She gave birth at 16, implying she was defiled. She was defiled and gave birth, and now the husband, the father of the children, he has abandoned the house. So now you open a case of defilement and child neglect on him. We summon him to come here tomorrow at 8 a.m. Should he fail to appear tomorrow, let police look for him and arrest him for defilement and child neglect. I conclude. So genda no yomukyala mu police statement. Ate ye omwami Levixone akooye omugambo okuyitingana asazeeyo avuddeyo asazeeyo n'avaayo abagamba ekituufu ekigenda mu maaso eby'omukyala eby'abaana buli kimu akibanyonyodde mu kano ka audio mubyewulirireko. Social media is social media. Like when you come out, for example, anyway, I don't even meant to talk about this, but yes. When you come out and say
nti Levi aina abaana. It is true. Yes. I've never said Anangago I have 2 kids. You know, and I love them so much. You know, and I respect Omukyala Bami more respect so much. Yes, and she respects so much also because that's how life should be. Understand? Respect for each other. Either they congratulated us, they are happy for us, they knew about us for many years. Okay, they celebrate us. They understand. Abaana bange bamitinze mukyala wange abagala nnyo. Bamwagala nnyo. You get my point. So muntu wavayo nagamba naina abaana mukaaga ina bana so tom blaming internet ye data we ebigambo bye sentences so it is well and it is okay. What matters it is you should get your money and your people, your close people, your friends, your family. So it's not a big deal. It's not a big deal at all. It has not affected anybody, for God's sake. Thank you for being strong. Nero asa ku nsonga za Desire zina naye tatudde uno mumwewulireko naye bannaye kati no Desire talina buyaye bwonna bwe tuba tubala buyaye ayina 3% ate n'abatanzi ali mu 90. Desire zinda mwe mwamutwala nga bulala naye nga yali bulala era ku Desire zinda ndoza nze nali omukyamu. Wali mukyamu lwaki? Namuyisa bubi naye yali mutuufu nnyo. Wamuyisa bubi oti? Kibi kyenyinza kumwogerako. Kiki wamukola ekibi? Namutwala nga abantu bwe boogera so singa bwali. N'atasobola kugumiikiriza. Naye ate mu balabi balaba Desire muyaaye ku Nabatanzi. Ate yo nga tuvuddeyo ensonga za Catherine Kusasya ne Fullfigure zo zikyagendera ddala mu maaso luno lunaggwa baabano. Nja kwogera nja kunyumiza abantu ndamudondoli wojakoma jatandikira inchi mmeka na futi mmeka siza na musonsekanga mu kotoni nakulaga amanyi katawulira ensonyi n'okuswala mwakuba essimu n'okubira abanene ne ziggwako omuliro baliwa. Ate tata Pretty Nicole oluvannyuma lw'abantu okuvuma muwala we avuddeyo n'abalabula mugeze mumukwateko mwesonyiwe muwala wange atabuse wuno. Wabeewo kala amukwatako wabeewo amukwatako ategeera amateeka kitaawo ge yasoma mwana wange kola byoyagala weyagale ku TV yogera bulungi kyuka balabe figa balabe je balabe taatawo kye yakola bave ku bintu by'okusaaga ebyo wabeewo akukwatako wabeewo akutawaanya wendi ngenda kusiba abantu ngenda kusiba abayaaye muve ku Nicole by the way nze kambabuulira amazima muzanyidde ku mulala muve ku mwana oba teyasoma yafunye omulimu Katonda amuwadde ate yasoma byasoma byebyo byanakola byebyo byagenda okukola byebyo mumuleke eyagumuwadde tamanyi nti yabaddeyo abantu mugenda ne mudda kuba namwe ne mbamanyira ne mudda kuba namwe gundi simanyi kakati teyasoma bate yasoma tanakufuna ku mulimu ku babba kiki kye mugamba yafunye omulimu atajja ku muve ku mwana wange leave my daughter muve ku mwana wange akole mumuveeko mwabasoma mukoze eki mutugasiza ki kiki mugasiza ensi omwana yafunye omulimu muleke abantu balina ensalo abantu balina emitima emibi. Ate ye Kasuku ali mu maziga meerere bamubbye essimu yaate omubbi n'amuduulira bannange Uganda giraba edduka. Neyanzibye essimu yangaye Kasuku nkulaba nnyo Kasuku live ebintu byombyagala nnyo naye eno ngitutte naye natwala essimu yange abawagizi ba Kasuku banzibye essimu simayina kumanya bantu banzi. Ate babalabye ku maama Rebecca Kadaga bali mu maziga nti omukyala gwawo ekimuli akikozesa maanyi ebigambo bingi biyitinganye ku mutimbagana akaviiri bannange bambi oba kiki Mukama amusaasire. Ate ye Spice Diane bamubuuzizza ku nsonga za sheebah wuuno ogenda mulabwazeemu. You are best friends with Sheebah. What happened?
ate kankulekera ensonga za Wilson Bugembe n'omwagalwa we gwe yatunyumirizaako bino kenda byowulira. I remember one day I had a girlfriend. Jjukira lumu musumba yajjukira yalina omuwala. He's married, he needs to clarify. I had a girlfriend. Yalina girlfriend. Oh, how I loved her. Yali amwagala nnyo. Dark-skinned, beautiful. Kawala kaalina olususu kaddugavu bulungi Then small. katonotono. Then Pastor Ben comes with Olivia. Pastor Ben nayingirawo ne mama Olivia. When we married Olivia, Bwe twafunira Olivia. all of us, she has now 3 children, but now 3 or 4. She's still beautiful. I want you to rewind her as a young girl. Singa akatambi okazzaayo emyaka gye bamaze. Ben came with her girl, Pastor Ben his girl. yayingizaawo omuwala. Mine became dark. Owange yaddugala n'afuuka ekisiriiza. Ben became muzungu. Owa Pastor Ben ng'omuyiwako amata n'onywa. And to make matters worse, Munnanga ate ekibi. someone said, but your girl is as small as a tiny bird. Oli najja langa nti naye omuwala gwe wafunye nga mutono nnyo alinga akanyonyi. And the more he said it, the more my girl looked like a tiny bird. Yakyogera nagenda okumutunuulira ng'atandise ofaananamu akanyonyi. Ben married Olivia. Pastor Ben n'awasa Olivia we. I left my girl. Owange ne muleka bw'entyo. A few years later, Emyaka bwe gyayitawo she invited me for a wedding. n'ampita ku mbaga ye She was getting married. nga bamuwasa. She looked Nga beautiful. kawala kalungi. Bannange mbakubira mulanga nga muganda wammwe omukulu, never attend your ex's wedding. I want to encourage you togendanga ku mbaga ya ex wo bw'oba tolina mutima nga gwakaluba. You know me, I'm kind. You know, please don't attend. Bambi togezaako ojja kufiira bwereere. And don't watch status. Ate ne status zeesonyiwe You will thank me later. ojja kunneebaza bwe n'oba owangudde. She looked beautiful. Akawala nga kalungi. My tiny bird. Ngamba akanyonyi kange maama. I would have married her and called her tiny bird. Singa kale nali mpasiza akanyonyi kange. What the devil does, Sitaani ye kyakola. he will put in competition. Akuteeka mu mpaka eziteetaagisa.